newankubadde nga UPDF Amendment Bill yebadde esinga okubeera ku mimwa gy'abantu, naye ate wabaddeyo ne Political Parties Amendment Bill nga biiru zino zombi zayisiddwa ennaku z'omwezi nga 2 lunaku lwabadde lwa 2/25 mwezi gwa 5. naye munnange mu kuyisa Political Parties Amendment Bill munnange kitegeeza nti gavumenti egendereddemu okubeera nga ekaliga ebibiina by'ebyobufuzi, so nga ate mu biiru eri endala eya UPDF still gavumenti nga eyagala okukozesa kooti y'amagye okubeera nga era bwetyo ekaliga ba civilians, kwegamba mu bufunze nti gavumenti bwe twogera ku gavumenti kiba kintu kirala, kubaga gavumenti yenze naawe n'abantu abalala bonna, naye kati twogera ku NRM ng'ekibiina kyekyandibadde endowooza ekituufu, NRM ng'ekibiina. Kakati awo munnange ekibiina bwe kigenda mu buyinza ne kyerimbika mu kubeera nti kakati kye kikontrolinga gavumenti nga tekigoberera constitution, kakati awo tuba yensonga lwaki abantu basalawo ne bagirekera ne bagamba nti gavumenti nga bakyogerako ng'ekibiina kati NRM gitutwala nga gavumenti, naye ng'ate gavumenti ekituufu si ye NRM, si ye NRM. Naye kakati NRM bwetyo egezaako okulaba nga ekontrolinga, kati ate era still nyinza okugamba nti si NRM wabula Museveni ne mutabani we ne famire ye bagezaako okulaba nga benywereza mu buyinza. Kyekyandibadde ekigambo ekituufu, kwegamba kibuzaabuza nti gwe wano mu kukishuga kootinga bajja kugamba gavumenti, naye ng'ekituufu NRM, ate nayo nga si NRM mu bulambulukufu wabula Gen. Museveni ne mutabani we n'abo abamuli ku musegere bwe babala ekiiso kyabwe bwe kiri bwe kityo be bagezaako okulaba nga bapalapalanya mu ngeri eno yonna yonna okulaba nga munnange bafutubbala ku bannayuganda ba citizens, okubabuzaako embiibya nga bazibikira emiwaatwa gyonna oba oli awo egiyinza okubalemesa okubeera nga babeera mu buyinza paka. Kakati munnange nga tetunnaba kwogera ku biki ebyabadde oba biki bye bayogedde bitonotono n'abo ababaddeyo ba Mohamed Nsereko mu kugezaako kubanga bawakanya mu ngeri y'okwebuzaabuza. Katusooke tulabe ate Political Parties Amendment Bill eno nno nayo muganda wange abantu oba oli awo babadde bagyogerako era nga tugyogerako nti zibadde zivugibwako currently nga bazivugira wamu zombi nga mwe ziri mu Parliament era nga zonna zayisiddwa era nga zonna za bulabe nnyo eri ebiseera bya Uganda eby'omu maaso, naddala mu bukulembeze bwe twogera ku multi-party system ate era bwe twogera ku ddembe ly'obuntu. Twogera ku UPDF Amendment Bill, kati twogera ku Political Parties Amendment Bill, zonna bwezito munnange ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 2025 lunaku lwabadde lwa 2 bwezityo munnange zayisiddwa, newankubadde nga bo ababaka aba opposition abamu ku bo waliwo abasigaddeyo, naye abamu ku bo bwe bati munnange basazeewo ne beekandaga ne bafuluma nga bakulemberwamu Joel Ssenyonyi. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti eno ku lunaku olwokubiri bill ebadde highly contested Political Parties Amendment Bill, era nga ababaka abali mu nkyukakyuka abalwanirira enkyukakyuka abatuufu bwe bati munnange babadde bakirabira ddala nti kino tekisaana kukosa ne civil society groups nga zigamba nti biiru eno egendereddwamu ate era kwongera kukakasa bwannakyemalira
mu ggwanga lyattu Uganda kubanga eddembe eri obuntu okukosa n'eddembe ly'ebibiina by'ebyobufuzi byonna biba bitemeddwako ettaka. Naye ng'ekibuuzo kye neebuuza nti omuntu ayinza atya okubeera nga yalayira nti 2020 ebibiina by'obufuzi tebijja kubaawo ate n'akulaga nti afa nnyo ku bibiina by'ebyobufuzi era olaba ndowooza enfaayo gy'afaayo kulaba nga abikuŋŋaanyiza wamu bw'atyo. Kubanga jjukira nabagamba nti ggoonya etusika etutwala mu mazzi etujja ku lukalu kubanga mu mazzi ebeera nzibu nnyo amaanyi gaayo gye gali ggoonya. Kakati munnange njagala okugamba nti biiru eno nga eya Political Parties Amendment Bill nga egezaako okusika political parties ggoonya azisika azizza mu mazzi era nga General Museveni ayagala political parties zonna zibeere nga zigattibwa era nga ziteeka ekitiibwa mu Inter-Party Organization for Dialogue IPOD. Era nga munnange njagala okubuulira nga bwe bagamba nti munnange money beats Gonzaga. Essente bwe zikuba zikola ki? Zigonzaawo majority vote okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement kubanga kye kisinzayo ababaka abangi bwe bati munnange bakakasizza nti eyita era majority vote yabadde in favor. Bwetyo neekola ki? Neeyita. Newankubadde nga munnange ab'oludda oluvuganya bagezezzaako okubeera nga bateekawo stiff resistance. Kakati munnange ababaka aba opposition naddala okuva mu National Unity Platform bwe batyo nga bagamba nti gavumenti egezaako okulaba nga erinnyirira ekisooka eddembe ly'obuntu wamu n'okubeera nga esirisa amaloboozi ago gonna agoogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala Uganda butya bwefugibwamu. Era nga mweno Political Parties Amendment Bill nga ekinyusi kyakubeera nti nno zonna parties ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda birina okuteeka ekitiibwa mu Inter-Party Organization for Dialogue IPOD nti awo munnange babeera bagezaako kulaba nga ebibiina byonna bibabeeramu ttaano bwe biti. Jjukira nti ebiseera biri nga IPOD ekyali active nnyo twalaba nga Mao, Akena n'abalala FDC yateranga okubyesulubabba naye nga babeerayo katugeze bwe bagamba nti meeting eri scheduled okubeerayo katugeze essaawa 2 ez'okumakya bammawo batuuka ssaawa 1:30 ne babeerayo ssaawa 2 meeting nezituuka nga ennaku bayi etandika ssaawa ezo katugeze nga balina kulinda ate Museveni ajje. Kakati ne babeerayo Museveni nga tajja abasajja abakulu abalina ebyokukola ne babeerayo ssaawa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Museveni n'ajja ku 12 ez'akawungeezi nga balinze bali mu kunywa bukyayi. Ebifaananyi ebiddamu okufuluma nga tulaba Mao bonna bali ku Museveni bamukuba obwama bwawuliriza era ebyavaamu mwabiraba si bufumbo. Kale kwegamba teba kalungi okoleka General Museveni okwenfuluwensinga kubanga bagamba nti Museveni bw'omusemberera bw'oti ekisooka kiba kya butwa nnyo, ekifaananyi ky'osiigira ensi kiba kibi nnyo nti bakitegera butegeezi nti laazima okusinziira ku strategies ze ateeka okubanga alina byakugambye era nga byakugamba byonna biba bikukyamya bukyamya. Nga bw'olaba Traore bannansi bamugamba togeza kugenda osisikana General Museveni kubanga gwe tomanyi togezaako n'abantu bamugamba togeza ne bannayuganda togeza mwana waffe weesigalire eyo kola bibyo tolina kalungi kugenda ku jjiino. Kakati ekyo kibaddewo era gwe mujulizi abadde nga ajja akiraba kuba nange mbadde mbiraba nga gwe okola ki bw'ojja obiraba era nga ebivuddemu twalaba nga Mao alina obukuumi bw'amaanyi nga ba fellow members mu DP beebuuza nti Mao ajjawa ssente ezaakola kampeyini ng'alina SFC mukuuma ng'alina buli kimu nga balaba kugamba ekibiina tewaliiwo ssente bwe ziyinza kubeera nga ziva Mao okubeera nga akwasaganya kampeyini
nga bwe yakikola 2021 naye munnange era ebyavaayo twabiraba era goba tobimanyi buuza muneibawo ajja kukubuulira biki ebyaliwo n'okutuusa kati bwe tuli ekikakasa nti ddala mu butuufu iPod aba opposition naddala aba NUP n'abo aba FDC mu kiseera ekyo abaali bakyogerako ng'oggyeko bannaabwe bali ab'ennajja nankumbi naye abaali baakiraba edda nga balabira ddala nti okwetaba mu iPod kuba kumala biseera kubanga oba ogenze mu kamwa k'empisi oba bwetadde mu kamwa k'empologoma bwoti ng'olaba ng'omukono gutadde mu kamwa kaggoonya goonya ebigenda kugutema Jeni Museveni omusemberedde kakati kitegeeza nti awo basajja be katugeze singa iPod ebe etudde katugeze kubanga kati ekiriwo nti bataddewo obukwakulizo era ngenda kukubuulira nti kitekyewalika babanga already bill eyise ligenda fuuka etteeka Museveni nga amaze okubeera nga akakasa newankubadde wagenda kubawo okuwakanyizibwa mu kkooti naye nti kiba kitegeeza nti bwe mutagenda mu iPod ng'ekibiina ky'ebyobufuzi opposition kiba kitegeeza nti bagenda kuba delays bagenda kubajjako registration kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuba kabajjako oba kabajjako kubeera nga kaba recognizinga ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri registered kati awo kitegeeza either mubeere eyo oba kiri kibeerewo jukira nti already government nga bwe nakikunyonyodde nti ekyo kibuzaabuzaamuko nti mu butuufu government yali badde nze naawe ne munno omulala ffenna bannayuganda okutwaliza awamu naye nti kakati kitegeeza nti already babadde nga bakyogera nga bagamba nti ssente ezo eziweebwa katugeze nga NUP okuva mu iPod nga semateeka nga bekirambikiddwa ng'olere bakiteekako Museveni nti Museveni y'abawa ssente mwe mulya ssente za Museveni nga babawa ssente muzitwala okiraba nti awo bakiraga directly nti ssente ziviira ddala we n'aziwa ebibiina by'ebifuzi ebirala sobola okutambuza emirimu gyabyo so ng'ate democratically kyandibadde kiri nti system bwetyo bweri eya gavumenti eyandibaddemu nze naawe ne neighbour mu bulambulukufu ne kati bakiteeka ku kibiina NRM nti kigaba ssente ezo then ate Museveni in particular nti yazikola ki yazigaba okitegeera obulamu obukirimu kakati kuba akafaananyi nti kakati lwampaka NUP eri mu iPod Museveni azze kitegeeza nti Babalamu n'abalala bonna bagenda kubeera bakakasa batandika okubeera nga bateekayo ebintu kwegamba ebinafuya emitima gy'abantu nti bano balya mu kimu ne gavumenti twabagamba NRM Museveni yateekawo Bobi Wine twabagamba kati bibozibozi ebyo bityo era bitambulirako propaganda abamungi nnyo awo bagamba ekibi kigwana wala naye katusuubire nti NUP Bobi Wine bagenda kusala amagezi butebe bagenda kubeera nga bakwasaganya ekyo nze amagezi ge naalibadde mbawa bandibadde babaako delegation gye badedicating nti kati eno yebeera mu iPod not necessarily nti Bobi Wine nga president oba n'abalala ba influential figures mu NUP babeere nga be bagenda mu iPod babasindikireyo abantu ngaani waliwo gaayo ono gwe bayitaani omu ku bafuuti soldiers awo be bandibadde babeerayo bwe bati bafuna fuuti soldier omu n'agenda n'abeera nga yakwasaganya ensonga ezo era n'atuula n'ayogera gye bali abaana abayivu nga bayivu bulungi nnyo ng'asobola okumulungula ensonga bulungi nnyo kati era tebajaga nti participation tebaddeewo nabo balina kijungulula bwe batyo mu ngeri efaanaganako bwetu kati ate enkya baddeyo bamendinge bagambe nti kati president w'ekibiina alina okubaayo ekyo kijja kubaawo njagala okukakasa bano tebasaaga kakati munnange bo nga ab'ekibiina ekya NUP bakakasa bagamba nti muganda wange kino katego kubanga okusinziira ku tteeka lino eppya nti ekibiina kirina okugondera etteeka eryo
okuparticipating oba kiba kiriskinga deregistration baba bagenda ku kijjako registration kibenga tekiri organize bange kibiina ky'ebyobufuzi wano Uganda kakati bo bagamba nti kano katego kennyini era nga ekiriwo tebagenda kubanga bagatta okuleka NRM taking advantage oba Yoweri Museveni taking advantage kubanga Yoweri Museveni ya taking advantage mu buli mutendera gwonna kisooka nga bwe nkugambye nti taking advantage nga government nga state house nga NRM kati na taking advantage nga individual kati nga as an individual ate bino byonna biryamu olukwe NRM government state house byebirala kati parliament nebigoberera byonna kubanga structures za government sigeddamu n'ebirala byonna okiraba nti era still nasigala nga ali yekka bw'ati nsuubira okubanga era ne still ne family ye naye era naabo kati Muhoozi naye ate kuba ina wamukozeseza baneebuuza lwaki Muhoozi akola ebyo byonna Museveni atunula lwaki nze ndaba nga amuwaddeyo mu kamwa k'empologoma kubanga kakati already amaze okukola n'erinnya ly'ensi yonna emaze okukiraba edi mutwe kyagenda okukola oba kyakoze Muhoozi muyinza okuba temukimanyi ekikolwa Muhoozi kye yakola edi mutwe okukiraga obulazi bwati ku mutimbagano muyinza obutakimanya muyinza okuddaawo tekisoboka tebasobola namuwa sanctions abo mugabe bakola kye bagamba naye njagala okupulya sanctions zaalumye dda ekyoba omanya nti zaakoze eki zaalumye dda era gwerinda bulinzi just linda bulinzi official naye nga zaakoze eki kubanga awo tasobola kubuukawo kuba ebyo bye yakola ne baamini tebabikola njagala okubuulira publicly ne bava ne beeraga batyo tekisoboka kakati ekyo muganda wange yona badikutegeeza tetuwakanire bagwa tulinde bulinzi kulaba tayinza kubanga ali untouchable ku kitaawe ali untouchable ne ku nsi yonna nti ali untouchable tekisoboka kakati munnange bwe batyo ababaka ba parliament ku oluvuganya basazeewo ne batambula ne bava mu chambers nga bawakanya ababaka ba parliament aba opposition nga bakiwakanya naye nga bill bwetyo yagenze mu maaso kakati munnange diiru eno bill era ngitwala nga diiru eno diiru yennyini by the way diiru mu diiru yaabwe ya biiru eyo nti yo munnange bwetyo kikakatako ebibiina byonna ebya opposition oba n'ekiri mu buyinza okubeera nga byonna bibiira mu nteesaganya mu iPod mu mukago gwa iPod era nti bo bagamba nti kino kigenda kulaga political maturity kwegamba nti kigenda kuteeka ebyobufuzi bya Uganda ku mutendero gw'ekisajja kikulu katugambe oba ogwa waggulu naye nga gwe olowooza ekyo bwe kiri kuba omusajja yalayira dda n'agamba mu bibiina by'ebifuzi byonna agenda kuba bimazeewo tebagenda kubeera opposition kakati era ne bagamba nti bagenda kubeerawo kye bayita peaceful coexistence nti ebibiina bino bijja kusobola okubeerawo alongside n'ebirala mu mirembe era nti kino kigenda kuba kyongera okulaga nti Uganda egenda ekula mu byobufuzi wansi wa multi-party system nti multi-party landscape egenda kuba ekola ki eggumira bw'olinnya gye gava tosuubira ate eri kulembeka mateefu era kitegeeza ogenda kunywa matabangufu kakati Yoweri Museveni yakulaga in fact ebimu ku byeyogera katika mujjukira akatambi akamu ng'agamba nti ekifo kyalokwa yakiyiwamu dda amazzi ekyobwa meya yakiyiwamu dda amazzi kati okuyiwa amazzi mu bintu ye byasuubira okuba nti nno bye biyinza okumulemesa kati ng'ebibiina by'ebyobufuzi yabiyiwamu ye alaba nti yabiyiwamu amazzi kakati bano baayita okutuula naye bateese mu iPod akimanyi nti balina okuba nga baayeba nga bammawo akena bandi kyobulanga kati nabo bagezaako kulaga nti kakati nabo bakomawo ng'ebibiina by'ebyobufuzi kubanga already bamanyi babasomeddemu dda omuzannyo kati tugenda twagala iPod tugiwe amaanyi kati gwe akena addayo waggulu eri otandika okulaga nti tokkiriziganya Museveni tomusisinkanangako tokolanga otya UPC esobola okufuna amaanyi mwalaba wano naye yali ambasada wa Canada gwe bago
naye kenyine nga yeegaana NRM ng'agamba yeetabirako wa NRM wa UPC bagamba olaba bageza kulanga bazaawo UPC ate banatandikira waabwe mu stronghold yaabwe eri mu Northern Uganda ekintu oba oliawo ate Nuupu kyeyakola kye yabajjako edda baga nti bw'osumagira muganda wange bakuba busu Nuupu yabakuba busu awo kakati still nti General Museveni ng'amaze okiraba nti ate kati wabaluseewa amaanyi amapya nti people power Nuupu nti kakati ezze ate era Nuupu ewadde amaanyi kati katugeze Nuupu ewadde amaanyi kati ng'aba PFF nti basobola okufuna amaanyi nga bagalinkinga oba reflection eva ku Nuupu singa babeera bakikozeseza bulungi kitegeeza nti opposition kati ebeesigazaawo ebiwaayo ebyo bibiri bye tuyinza okulaba nga kagamba ebiri ku mulamwa nti Nuupu People's Front for Freedom kati bakati FDC yo nga yo already yagenda DP yagenda UPC yagenda n'ebibiina ebirala byakola ki byagenda tebirina maanyi ne bannyini byabamu tebasobola kubibeeramu kati abiri bwandike kati kikyo tetumanyi nakumanya kati ate Democratic Alliance ya Mpuuga tetumanyi naye eri awo bageza kukulaba nga bakulireetingawo embeera nti ebibiina by'obufuzi bwebiri era bikyasobola okubeera registered awo PFF weyitiddewo kubanga babadde beetaaga nabeera still taking advantage eyo kati kino weekiri kubanga bo beeyisiga kiri ekyokuyiwamu amazzi bagamba ne bamubawa aba PFF ate bagenda tujja kubiyiwamu amazzi kubanga already Sseguju yagambye dda nti musuubire nti eri enkanya zigenda kubeerayo mu PFF definitely zirina kubeera nga ziri orchestrated okuviira ddala eri ewakabwejombera order from above kuba byonna byagala wano ku mapeesa ge nga yanyiga kakati munnange boba critics abatunuulira ensonga zino mu butuufu ne mu bukyamu bwe bati ne balabula nti kino gavumenti tegeezako okubeera nga ekola nga yagala okubeera nti efukamiza ebibiina by'ebifuzi byonna nga ebiteeka wansi wa iPod kitegeeza nti kigenda kuba kibijjako eddembe lyabyo era ebyobufuzi political freedom wamu n'okubeera nga munnange amaloboozi agava ku ludda oluvuganya naddala agawakanya mu palamenti n'okwetoloola eggwanga lyonna gonna baagala okubeera nga bagatemerako ettaka kakati era munnange jjukira nti biiru eno erimu ebintu ebimu kati for example biiru eno erimu kye bayita financial regulations nti sente ze babawaziri ze boogerako ze bagamba nti Bobi Wine kwagaggawalidde ne Nuupu kwe bagaggawalidde sente ezo ezibaluma ennyo ezaali badde nti ziweebwayo constitutionally so si nti State House Museveni NRM be baziwa ebibiina by'ebyobufuzi nti be baziwa Nuupu kati Nuupu being nti ye leading opposition party sente ezo bo zibalumira ddala era singa kyali kisoboka bandibadde bazibamma naye kati bano kye bagezaako okubeera nga bakola bataddewo emiziziko era nga baagala okutunulayo nti bataddewo financial regulations era nga bino bikwatagana na nsimbi ezo eziweebwa ebibiina ebiri mu iPod biqualifying ogenda mu iPod era nga bataddewo kye bayita mandatory disclosure of donor funds and stricter audit requirements for all parties. Kitegeera nti sente ze mufuna okuva wabweru nti ba donors kubanga ebibiina by'ebifuzi bikkirizibwa okunoonya ssente okwetoloola ensi yonna eri ba donors oba abaagaliza ekibiina kikkirizibwa kati baagala mbu zonna bazitegeere. Bino bye byali bisibya Nicholas Opio yagamba nti CMI bwetu yakimuteekako n'erimba General Museveni nti oyo yanoonyeza Bobi Wine ssente era yamufandinze. Kati weewunye Museveni nga yeebuuza ddala bano abaana ssente bazijjeewe kusobola okumalako ne kampeyini bwe bati nga zibadde za muliro nnyo ssente banzijjawa. Opio ne balumuteekamu Nicholas Opio lawyer. Kakati ekyo kye yali ayogerako kati bano baagala mbu ssente zonna eziva wabweru w'eggwanga nga z'aba donors nammwe zimuwaayo tobola nga baali balumba aba diaspora ssente muzikoze mutya mugira
naye njagala obabuulira nti awo wenyini nga benkikoonyeko bwentyo nti sente zijja mu struggle ziyita mu makubo mangi ate zirisivingibwa abantu bangi. Kati awo audit eyinza okuba enzibumu kutobanga banako kubuuza audit ey'abantu abawaayo obuwi sente abataliiko muwendo gwe baali bakuŋŋaanya gwasalira nti guno gwe bagenda okuba nga banoonya. Okitegeera mutuwembalirira nga banoonya ekyo kati baagala okuba nti nno bamanya sente mmeka bano ze bakozesa bakola batya kati nazino ze babawa nazo baagala babawembalirira. Era nsuubira okubanga ekyo kibaddewo ekyokuwembalirira. Sisuubira kuba nti nno gavumenti ebadde ewa sente ebibiina by'ebyobufuzi ebiri mu iPod naye ate naye tamanya sente bazikozesezzaaki. Nsuubira okubanga era babeera bamanyi nti kati zino naye kati ekyebuuzibwa NRM ezaayo ezikozesa ki era sente zeekozesa ezo zeeyonoona kati ng'obuwumbi omukaaga bwe baateeka mu kalulu k'e Kawempe North Museveni yabugjawa. Awo naffe twagala okumanya kubanga bwe kibanga sente za mirwamusolo kitegeeza nti ekibiina kya NRM tulina ate okubeera nga tukibala emyaka 40 sente babadde nga bazijjawa kubanga tuba tumanya bajeti yakyo buli naddala buli mu kalulu. Kati tutandika okumanya bajeti eya buli mwezi ne buli mwaka era nitumanya source of income eri luddawa kubanga sisuubira kuba nti NRM erina badonors abali awo outside Uganda no tebaliyo kubeera teriyo ekigezaako bugeza kwetunda yo netwale ba kathani kusaasira bagendi balamu bamafiina baani babadde nga bagendayo okubeera nga bakola ki bagitunda naye ng'ekituufu kiri nti sisuubira kubaayo n'abantu beeri nayo ekyo tekisoboka. Nsuubira okuba nga Democratic Party egisinga bweri awo mu buvundu bwayo egisinga okubaayo n'abantu abasobola okugiwa ssente FDC egisinga naye NRM terina kati sente ezijjawa. Ekyo nakyo twagala okuba nga tukitunulamu kubanga ebyo byonna byonna nga bye babitadde awo bwe biri stipulated awo nga bwe bageza kukuba nga babiteekawo tebyandibadde nga bigasa sayidi emu. Ba stakeholders bonna bandibadde batunulwamu mu grievances zaabwe era nga byandibadde byonna bibeera kyenkanyi. Twagala okumanya nti biki NRM ng'ekibiina byetalina kubeera nga eyinfluensinga ku bibiina ebirala newankubadde nga kyekibiina ekiri mu buyinza ekinatera okubuvaamu naye kuba kati bagezaako kuba nti kuba kati ekigenda mu maaso bino byonna byonna babiteekawo basobola okubeera nti akalulu ka 2026 tekagenda kubeera kangu era obuyinza bugenda kuba buwambibwa kati this time nti bugenda kubaamu okuyiwa omusaayi mungi nti kati kifuba balina kubeera nga babitwala ku kifuba kati okuteekawo gonna amateeka gonna nti kiri kisangewo bino basobole okubeera nga bongera okubeera nga banyweza natti kwe kwetegeka kuno bwe kwolaba okugenda mu maaso. Kale munnange newankubadde civil society organizations bwe batyo bonna bavudde ne bachallenginga bill era bagamba nti mu kooti bagendayo kubanga bagamba nti eri unconstitutional ate eri undemocratic. Akati tulinze General Museveni agenda kubeera nga ateekako omukono ng'agikakasa era obunkenke kitegeeza nti busigadde buli waggulu nnyo. Tusuubira okuba nti oba oli awo wayinza okubaawo okwekalakaasa mu major towns wiiki eno abantu nga bawakanyiza ddala ebyagenze mu maaso naye eyo nga bwe nkutegeezezza nti ebadde political parties amendment bill ezabadde bills bbiri ze bayisizza ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokutaano. Kakati eno eya UPDF amendment bill era nga bwe kyabadde nti opposition nga bwe nakutegeezezza nti bo tebaabaddeyo. Eno nno munnange eri ku pages eziwererako ddala 143 pages era nga Defense Minister Jacob Oboth ye yajanjudde era nga eno erimu bye baagala bibeere mu UPDF Act nga limaze okubeera nga likakasibwa okubeera etteeka nga mulimu clauses 84 era nga zero enjingira ddala okuviira ddala ku structural reforms
mu defense forces era nga mulimu bingi nnyo kwegamba ebirina okuba nga bikwasaganyizibwa mu court martial okubeera nti bagiwa obuyinza ku ba civilians okubeera nga nabo balina okubeera nga bavunaanibwayo. Kakati okusinziira ku byabadde mu parliament nga defense minister chairperson owa defense wamu ne internal affairs committee nga bapresentinga majority report eyabadde ewagira biiru eno, bagambye nti committee yamaze okubeera nga yeekenneenya ensonga era nga n'okubeera nti ba civilians bavunaanibwa mu kkooti z'amagye nti birina okubaawo mu exceptional circumstances, si mu buli kasango konna wabula mbu mu nsonga ezimu, era nga bajja kakasa nti wabaawo amazima n'obwenkanya. Honorable Wilson Kajwenje ye chairperson of the Defense and Internal Affairs Committee bwatu byategeezezza. Kakati munnange wabaddewo minority report era nga eno okwabadde yapresentingibwa Moses Okot Junior era nga yabadde awakanya biiru. Abawakanyiza babaddewo, kati yawakanyiza nga agamba nti biiru eno bwetyo eyisa olugaayo mu nsala eya Supreme Court Attorney General versus Honorable Mike Kabazunguruka, era nga yabavuddeko twalaba nga badikiriyalinga nga bakakasa nti okuwozesa ba civilians military courts kiri unconstitutional, tekiri mu ssemateeka, kimenya ssemateeka okusinziira ku nga bwekirambikiddwa, nga bagamba nti okuleka, yakakasiza naga nti okuleka mpozi mu ngeri emu nga era kirambikiddwa bulungi mu ssemateeka, civilian walina okubeera nga ate awozesebwa mu kkooti ey'amagye. Kakati munnange nga bagamba n'ategeeza naga nti okuwa court martial okubeera nga etwayinga abantu ku capital offences kati nga obutemu, okulya mu nsi olukwe, kiba kitegeeza nti olwo court martial oba ogisadde ku mutendera gwa kkooti eyawaggulu high court, nti ne court martial obanga agikwetize ku high court ate nga munnange kiri unconstitutional, kimenya ssemateeka. Kati Okot bw'atyo yategeezezza parliament nti era still alaba nti biiru eno yabadde terina kwegamba, yabadde teyenyigiddeemu public erakinga adequate public participation, era bw'atyo n'asaba nti yandibadde eyimirizibwa olw'ensonga eyo, kubanga public tegyenyigiddeemu kukakasa nti ddala kituufu bajagala nti balina engeri gye bagikukusaamu, era still ba members aba opposition bangi nnyo ekyo kye babadde boogerako, era nga y'ensonga naddala eyabadde enkulu lwaki baafulumye parliament. Kakati ate era Mohamed Nsereko naye yabaddeyo nnyo, era naye yabadde ayagala clause eyasatu ejjibwemu, esangulwemu mu biiru eno, nga era eno nti introducing section 17A nga eno yabadde yogera ku bantu ku categories oba ebika by'aba civilians ebirina okuba nga bivunaanibwa mu court martial, nga omuli ba civilians abasangibwa n'ebyamagye military equipment, n'abo abayambako ab'amagye okukola emisango singa weegana n'obamagye ne mukola omusango. Kakati n'abo oba oli awo abalumbagana amagye, kisinga musalawo ne mugamba nti ffe akabinja kaffe kaakano katusazeewo butwefuke n'amagye. Naye era still Nsereko n'aluuzinga, kubanga jjukira nti bali bangi nnyo ate babadde already bo bali ku yes ku sayidi eri
biiru eyite kale byonna ebyo nga bw'obiwulidde awo byabadde bireetebwa abantu mu Minority Report okusobola okubeera nga bakola ki beemulugunya ku biiru eyo. Kakati munnange era y'omu Mohamed Nsereko ng'agamba nti clause ya 38 nti eno eraga nti ewa court martial obuyinza obwenkana ne high court. N'agamba nti kino munnange kiba kikontana ne constitutional provisions naddala ku buyinza n'ekitiibwa musiga eddamuzi judicial hierarchy. Era munnange still motion ne bagikuba n'aloozinga. Tugamba kikulaga nti newankubadde bano baasigaddeyo beefuule nti boogerako nga Kantutu bwe yagambye naye tewabaddewo kyamaanyi kye bayinza kukyusa kubanga already vampire parliament yonna yabadde yagiruma dda nga bonna abalimu baamenka dda. Kakati Minister Peter Ogwang ono bw'atyo yalifendinze nnyo biiru eno ng'agamba nti ye mu buto bwe yafuna trauma nti kyamukyankala nnyo omutwe ng'omwana omuto. Insecurity yali mu Karamojja era bw'atyo n'akakasa nti maama we yatuuka n'okubeera nga areepingibwa agasajja ga warriors agakaramojja gaamwekakaatikako era munnange ekyo kyamuyisa bubi nnyo. Era n'agamba nti society etalimu mateeka eba mbi nnyo. Society etali mu mateeka ekyebuuzibwa nti Uganda terimu mateeka nti kirenga bwe kiri e Karamojja kubanga first of all ebizibu by'e Karamojja byavaawa. Ebizibu by'e Karamojja byavaawa nti waliwo ebyo nabyo alina okubitunuulira nti guyinza okuba nga kyoyagala okugjawo ate nga waliwo abaakiteekawo ate era nga bw'okola ki bwe bw'owuliriza nga ebizibu byabwe bye baabyereetera era Karamojja eri bwetyo lwa nsonga ezo. Kakati munnange ye ng'agamba nti kino kikoleddwa kubeera nga kigumya empisa mu magye n'okusobola nga n'okuprotectinga oba okukuuma bannansi. Kakati bonna abaagifendize babadde wali MP Fadil Kimeswet simuwulirangako naye nga ono naye yadifendinze biiru n'agamba military court esaana ebaawo kubanga eri critical nnyo mu kwenforcinga discipline among soldiers. MP Jonathan Odul yagambye nti yabadde naye yalese motion ng'ayagala mbu ejje erya SFC balikyuse baleme diyita Special Forces Command balituume Special Forces okusobola okuharmonizinga n'amalala service branches endala kati nga Land Forces okussa ne Air Force. Naye munnange era still bayaga nti bino oba enkola oba ey'okubeera nti bagiyita Special Forces Command agamba nti bino ate enkola nkadde bifaananira n'ebyaliwo nga NRM yakajja 1986 n'ebiseera biri eby'emabega naye kati basaana ne bakola ki ne baharmonizing okwo ne baba nga erinnya balisalako Special Forces, Land Forces, Air Forces. Ekyo nakyo ne bakigaana kubanga bo babadde bazze nga bo bonna baga nti buli kintu kyonna kyonna ekiri contrary ku biri muno gwe gamba bugambi nedda ffe kyetwagala era munnange n'ekintu kino bakola ki. Kakati ono MP Jonathan Odul yali badde akakasa nti n'ebyali badde ebirungi oba n'obutonotono si kusaaga abasajja baze bamazeeko naye munnange oba oli awo nga ekyo tebakitunuulidde. Kakati nga bwe nakutegeezezza nti munnange nti section ey'aba opposition MPs abatambudde okuva mu plenary session olutuulo olwabaddeyo bano bagamba nti bagenda kubeera nga nebatekinga legal action bagenda kugenda mu mateeka era nga bwe batyo bavunaana gavumenti nga bagivunaana kuyisa lugaayo mu kusalawo oba mu nsala eya kooti enkulu Supreme Court bwe yasalawo nti kooti ey'amagye erina kukwasaganya nsonga z'abasirikale ate mu ngeri y'okutabaganya tribunal so sinti kooti eri serious kati bano ne basalawo ne bagenda mu maaso ne balaba ku amendinga biiru
nga tebamaze kubeera nga baconductinga adequate public consultations, nga tebamaze kwebuuza ku general public mu bujjuvu nga bwe kirina okubeera nga kiba constitutionally. Sigenda kusukkawo nnyo nga tulinde kubanga era baali balabula dda bannamateeka nti newankubadde nga basuubira okubeera nga bbiri bajja giyisa mu mankwetu, naye ate era egenda kusanga stiff competition oba resistance, egenda kusanga stiff resistance mu kooti still. Kati bwe baba bagiyisiza Museveni n'agiteekako omukono, kitegeeza nti already eba yenkana amaanyi ne Supreme Court. Kati mulaba ekiriwo essaawa eno nti Muhoozi nga bamufuula CDF bamuwa obuyinza bungi nnyo, era obuyinza nga mbadde yabuwaayo nti kati ono ate bamuwa obuyinza bungi nnyo ekintu onnange ekireese ebizibu bimulaba essaawa eno. Kati kooti masha eno musuubire okuba nti nayo mu kugikakaatikawo bwe bati, musuubire okuba nti ebintu bingi nnyo ate bigenda kweyongera okubeera ebibi era nga byonna bigenda kuba byamaziga. Sigenda kusukkawo wano, watuseekane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large. Akuume.